amawulire amalindirire mu bujjuvu ng'okugakusomera nze Samari Kisache. Katutandike ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asabye abasomesa n'abayiiya okwongera okunyikiza olulimi Oluganda kubanga lwa muwendo nnyo. Bene abadde mu disitulikiti y'e Wakiso n'asiima abantu abakoze ekinene okubunyisa olulimi Oluganda. Omusasi waffe yabaddeyo, katulambululire ensonga eno. Namungi w'omuntu omubadde n'abaana b'amasomero beeyiye ku kisaawe kya Wakisa e Wakiso okwetaba ku mukolo bene kwalabikidde era abayizi b'amasomero ne boolesa. Abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwamu Kamalabyonna Charles Peter Mayiga, omukolo guno bagwetabyeko n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati tebagulekeredde. Oluvannyuma Kabaka alambudde emidaala wamu n'ebintu ebikoleddwa abantu ab'enjawulo era n'asiima omulimu guno. Olumaliriza okulambula emidaala, Ssaabasajja Kabaka n'asimba omuti ogw'ekijjukizo. Ssaabasajja bw'avudde wano agguddewo ekisaawe kya Ssekabaka Kyabaggu Memorial Stadium ekisangibwa mu kifo kino kyennyini. Wabula Ssaabasajja abadde yakakkalira wansi ne zireeta ekire ky'enkuba ng'era emikolo gyonna egizzeeko gikoleddwa mu nkuba. Kyokka kino tekirobedde Katikkiro Peter Mayiga kwogera ng'era asiimye abasomesa n'abazadde abafuddeyo ennyo okusomesa abaana ba Buganda ne Uganda yonna. Katikkiro asabye abazadde n'abasomesa okwongera okuteeka amaanyi ku bitone. Abaana bano abato y'essuubi lyaffe erya Buganda ey'enkya. Tujjukira bulungi ebigezo okukubiriza okufaayo ku baana n'okulaba nga tubayamba okuvumbula ebitone Katonda bye yabawa. Nsaba abasomesa n'abazadde okussa omulaka ku kiragiro Kabaka kye yatuwa ku nsonga eyo. Buganda ey'enkyebe n'abantu abasobola okweyambisa ebitone byabwe bwe batyo bagituuse ku ntikko. Kabaka asabye amasomero okulaba nga gongera okusomesa olulimi Oluganda wamu n'okulwagazisa abalala. Tusaba n'abakulu b'amasomero bonna mu Buganda n'ebweru wa Buganda okulaba nga olulimi Oluganda lusomesebwa ku buli ddaala. Enteekateeka empya ey'ebyenjigiriza tugiwagire naye ng'olulimi Oluganda luli ku mwanjo. Masomoji asabye olulimi luno okukuumibwa kubanga lugasa bangi nnyo. Asiimye nnyo abantu abakoledde ennyo olulimi nga wadde abamu baagenda ddezira kumwa, n'asaba abazadde okwongera okugulira abaana baabwe ebitabo. Siima nnyo omulimu omunene ogwakolebwa abaatugendako abagenzi Michael Nsimbi, Solomon Mpalanyi, Edward Kawere ne bannaabwe abalala nga Joseph Lule. Era tetulema kwebaza omulimu ogukolebwa Professor Livingstone Olusimbi ne munne Oweekitiibwa Masagazi Masaazi mu kusomesa olulimi Oluganda.
Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka essomero erisinze okukola obulungi erya Hands of Grace Secondary School alikwasizza engabo y'omwaka guno wamu ne cheeke y'akakadde kamu n'ekitundu. Eggulire lino likusakiddwa Kiberu Siraaje ku lwa Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.